nga sinnaba kwogera ku nyambala y'alien skin nga bwe ndabasuubiza, njagala okusooka okwebaza eddiini y'Obusiraamu. Mwebale nnyo okukuuma eddiini, ekitiibwa ky'eddiini y'Obusiraamu. Mwebale nnyo okukuuma ekitiibwa ky'abatume baprofetsi baffe mu ddiini y'Obusiraamu. Ono nonsense tosobola kumusangayo, you cannot. Tosobola kuzukka ku machano ganti goyagala kujjira mu kifaananyi kya Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. You cannot. Gaba abiri ku nnyama asatu mu bbanga. Kalas. Era nzijukira bulungi ebiseera bye nali nsoma. Nawulirako omusajja gwe baali bayita Tahil Ahmed Nasib. Yagezaako okubagamba nti ye yali the last prophet in Islam. Omusajja ono bamukwatira Pakistan. Naye ekyewuunyisa ekiriko nti baamukuba amasasi ng'ali mu kkooti nga bamutrayinga. Waliwo kirabyeko? Yali mu kkooti ne bamukubiramu amasasi, tebaalinda na kuwulira musango gwe. So katatawo we tuvaawo nzija ne baga nti ono omwana yali mutuufu. Mbalamusizaako nnyo bassebo ne bannyabo, abantu ba Katonda, buli muntu gy'osinziira okundaba n'okumpuliriza. Nze mukwano gwo John the Preacher. Njagadde olunaku lwaleero tuyambe mwannyinaffe ono bambi bamuyita generation y'omu ku bantu abeegumbulidde okubeera ku mitimbagano okwogera ku buli nsonga yonna gy'alowooza nti asobola oggyogerako. Kati olunaku lwaleero yayogedde ku Bukristaayo. Ntunuulidde obulumi bwe bambi n'entegeera ekimutawaanya, kubanga alien skin bwe yavaayo n'ayambalira Obukristaayo ne yeefuula Yesu ku musaalaba n'anywa enjaga. Kati obulumi bw'omuwala ono yeewuunya engeri Abakristaayo gye baakwatamu ensonga eyo ne batajjaayo mundu kutta alien skin okusinziira ku vidiyo y'omuwala ono, kubanga yagamba nti singa bwali Busiraamu nga bwe yalumba, olwaleero alien skin yandibadde mu ntaana nga mufu. Ekyo mutuufu, kubanga kimanyiddwa bulungi nti Allah tasobola kwerwanirira, bayina kulwanirira mulwanirire, bayina kubanga abantu bennyini ekifo kya Allah okukuuma abantu be bakuuma Allah. Era n'akuwa n'obujulizi n'agamba nti waliwo omusajja eyavaayo n'ayogera ku Busiraamu naye yalina mu kkooti ng'amateeka gali mu kumuwozesa ne bamuttira mu kkooti. Ekyo bulijjo kye tubagamba, y'enjawulo y'Obukristaayo n'Obusiraamu, nti ffe Katonda w'Abakristaayo eyatonda eggulu n'ensi. Nkiddamu, Katonda w'Abakristaayo eyatonda eggulu n'ensi asobola okwerwanirira. Seetaaga kujjayo jambiya kutema muntu kubanga ayogedde ku Yesu. Okusinziira ku Bayibuli gye tusoma, bw'onoosoma ekitabo ky'ebikolwa by'abatume essuula ey'omwenda, waliwo omusajja eyali ow'omutawaana ennyo gwe bayita Sawulo. Mwannyinaze, genda osome Bayibuli. Nkuwadde omukisa, bw'oba toyina Bayibuli nsobola okukugulirayo eBayibuli. Nsobola okukugulirayo Bayibuli nze. Genda osome Bayibuli mwannyinaze. Soma Bayibuli, nammwe abalina endowooza efaanana ng'eyo eya mwannyinaffe Omusiraamu, nammwe Abasiraamu mwenna. Soma Bayibuli otegere Katonda wa Bayibuli amaanyi ge n'ekisa ky'alina eri abantu. Munnange, omusajja ono gwe bayita Sawulo yali musajja wa mutawaana, yayigganya ekkanisa mu buli kasonda konna, yatta Abakristaayo mu ngeri yonna, naye ebyawandiikibwa bigamba nti olunaku lumu aba agenda era okukola omulimu gwe ng'alina n'obuyinza bungi okuva mu bakabona bannaddiini, ng'alina obuyinza bungi okuva mu bannaddiini. Ekyewuunyisa, bannaddiini bennyini ate be baayigganyanga Yesu, ate era be baayigganyanga abantu abakkiriza Yesu. Ng'era olwaleero weebuuze nti emyaka gyonna alien skin gy'amaze nga tagambanga nti nsiramuse, abadde takolanga kikolwa ekyo. Naye bwe yavaayo neyeerangirira nti asiramuse, ne bamutooza ne shahada, omwoyo gw'okuvvoola ne gumwambala. Era nga bwe muzze muvvoola Abakristaayo nga mulowooza nti muba provoking nga basobola okulwana. Nedda, ku street kwe muli muvuma Yesu, muvuma Bayibuli. Abakulembeze abali mu Uganda abasinga obungi Bakristaayo, abannamagye Bakristaayo, teri ayinza kubakwatako
kubanga ffe Katonda waffe asobola okwerwanirira. Omusajja ono gwe bayita Sawulo aba atambula ali mu lugendo lwe, ali mu kkubo, agenda ayigganya ab'ekkubo nga bwe baayitibwanga, abakkiriza Yesu Kristo, Abakristaayo abakkiriza ekkubo. Yesu ly'ekkubo n'amazima n'obulamu, ekyo mukimanyi. Bayibuli egamba nti omusana ogw'amaanyi ne gumwakira, n'agwa wansi, n'awulira eddoboozi nga limugamba nti Sawulo, Sawulo, onjigganyiza ki? N'agamba nti ani ono gwe njigganya Mukama wange? Yesu n'amugamba nti nze Yesu. Kati Yesu gwe tuwogerako, Yesu gwe tukkiriza, Yesu gwe tuweereza, ayina amaanyi mangi okwerwanirira entalo. Asobola okukwata mu ngeri yonna. Tulabyeko abantu Yesu baakutte n'abayingiza ekkanisa, abakutte Jeeke n'abayingiza ekkanisa. Tulabyeko abantu Yesu baakutte n'abagongobaza. Genda otunuulire omusajja omu ku Didaati gwe bayita Sheeka Didaati. Oyo akubeerera ekyokulabirako. Yayigganya ekkanisa, yavvoola Kristo Yesu, n'agaana okulokoka, n'atuuka ku kigera. Bayibuli kyeyogerako nga afuuse mujeemu atayinza kukyuka. Yamala emyaka ku ndiri kwe yafiira nga bamwasamya nga ekinyonyi ekito bwe kyasama maama waakyo n'akiyiwayo emmere. Teri yamukwatako, teri yamukuba masasi, teri. Ffe tetwetaaga kwerwanirira. Katonda waffe w'amaanyi, Katonda waffe w'amaanyi, eggulu n'ensi bimuvuunamira. Katonda waffe w'amaanyi, abange, Katonda waffe w'amaanyi, olololo, Katonda waffe w'amaanyi, abange, eggulu n'ensi bimuvuunamira. Katonda waffe w'amaanyi. Tetwetaaga kumulwanirira nti nfunye ebikonde. Nedda, nedda. Bw'onnumba Yesu yatulwanirira ffe. Eyo yenjawulo. Kati sisita waffe kimwewunyisa nti tannawulirayo muntu yenna yeekalakaasa ku luguudo, tannawulirayo muntu yenna yeeyambudde engoye, tannawulirayo muntu yenna agamba kutta. Kubanga singa bebbo, singa kati bali mu gavumenti, bwe batomukutte tugenda kulwana, tugenda kulwana. Nedda, tetukyetaaga ekyo. Katonda gwe tuweereza ayina amaanyi okukola kyonna kubanga ye yatonda abantu n'emitima gyabwe yagimanyi. Mbaagaliza obulokozi obulungi. Gwe bw'oba walokoka ng'oli eyo oli mwana wa Katonda, ebibyo byonna ez'entalo z'olina eyo ku kyalo, abo bakugolokokerako, gwe fukamira bufukamizi. Teweetaaga kulwana. In fact neewuunya okusanga omulokole ali eyo afungiza nga naye afunyiza ebikonde, tujja kulwana. Tekwetaaga. Buli lw'olwanira entalo mu mubiri zikuwangula. Ezaffe entalo tuzirwanira mu mwoyo. Emirembe gibeere nammwe.